united, especially if we are united by conviction. A people united. Amawulire gantuseeko lunaku lwajjo nga ndi kapchorwa naye nange mbutuufu naweddemu amaanyi era newankubadde bampadde eddakiika 3 zonna nsaba Mukama nyambe funa amaanyi wadagoogerera eddakiika ennamba. Banange kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Sheikh Muzata. Obusiraamu bufiiriddwa, Uganda efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, ekika ky'enjovu kifiiriddwa, naye nange ng'omuntu bufiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nze ng'omuntu Sheikh Muzata abadde personal, Sheikh Muzata abadde anjagala nnyo, ate sikunjagala uno kumbibiita, naye Sheikh Muzata abadde ne kye bayita tough love, nga be bakadde baffe naddala ffe abatalina bakitaffe be twasigaza abatukeepinga mu order, nga ne bw'aba akwagala nnyo obanga ava ku mulamwa ayanguwa mangu n'alya mu ntama. Era y'omunze ku bantu be mbadde nsinga okutya okunyiiza, ate ekyo mu ngeri emu oba endala ne kinkeepinga in order. Sheikh Muzata zinali namulaba dda era yanzijukira luvannyuma n'amanya nze kavubuka akamu ku baana bangi be yakuza ku Biraali ke bayitanga Swaibu newankubadde gasaali musiraamu. Naye ate twayongera okubeera close lwe tusinkana mu kuziika kojjange eyali sipiika wa Buganda omukadde Kaddo Sserunkuuma, okumanya nti abamuzaala bandiga nange abanzaala bandiga. So ne kivaawo nti siri just mwana w'Abasiraamu naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga. So Sheikh Muzata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo. Sheikh Muzata abadde musomesa nga tasomesa Basiraamu bokka wabula nga asomesa Bannayuganda bonna. Sheikh Muzata ku saidi yange abadde ampa a sense of security, era simanyi bwe nyiza kuyimirira wano Kibuli nenjogera nga Sheikh Muzata taliiwo. Simanyi bwe mbeera ku mikolo naddala emikolo egy'Abasiraamu nenfuna confidence nga Sheikh Muzata taliiwo. Omu ku basajja abakulu bwe tubadde tumanyi, bwe tubadde tulinamu essuubi nga tatya biduduma nga bulina omuntu amugamba nga bagamba amazima. Sheikh Muzata bwetufiiriddwa kyanaku nnyo. Sheikh Muzata yafudde mu mbeera bwetyo. Musaasire bakadde bange kuba ffe tuli inspired by Sheikh Muzata okwogera amazima newankubadde galina be ganyiiza naddala abo bakulu. Sheikh Muzata atulaga nti tekiba kibi, era atulaga bw'obeerawo ku lw'amazima inspiring oba okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino, manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzata. Era munansonyiwa okyogeramu enti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzata. Naye era manyi nti nabo bakuuma mpisa, oba oliawo omukulu yabakubidde dda akasimu babeere bakkakkamu. Naye nga bwe bityo bibadde bibeera. So nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripoti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzata yandibadde yafulumye dda ku nfaayo. Kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano e Kibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka n'engeri bwetyo. Oba oliawo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo
oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ngaabo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna lipooti, wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente ebyakoma bwuti. Omugenzi Yasini Kawuma bwe yattibwa lipooti yafuluma, naye omukulu yasindika ne batwalira abantu bwe akasente ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheefu bonna baze battibwa. Era mwenna abadde ku TV bamulamu omukulembeze mu ggwanga ng'agamba abo bannayuganda be twase tujja kubawayo ssente. Kati nze muli mutima ne neebuuza n'obulumi obw'ekitalo nti ddala kati Sheikh Muzata apimibwamu ssente mmeka? Si kusiga bukyayi bakadde wange, naye oboolyawo ebiseera bwe biti bwe tulina okwogera amazima bwe gatyo, ate ne tusigala nga tukyabanja okumanya. Bakadde bange kitalo ddala, naye nga maliriza njagala buno obubaka bugende eri mwenna. Manyi tulina bakadde baffe bangi nnyo, naye njagala buno obubaka bugende specifically eri mmwe bavubuka bannange abansingako akatono mu myaka n'abo beesingako akatono mu myaka. Sheikh Muzata kati agenze, naye abadde musomesa, era yene essaawa okutandika okulaga nti tubadde tusoma obulamu bwonna bwe tumulabidde. Omwogezi omu akyogeddeko wano waggulu, era nezikiriziganya naye kuba nzize nga ffenna twenyamidde n'emikwano gyaffe nga tugamba Sheikh Muzata taddizibwawo, Sheikh Muzata taddizikawo. Ne Sheikh Muzata yazaalibwa mu 62. Wabaddewo abakulembeze ab'amaanyi naye gwe yalalirako n'afuuka ekyo kyali, era nkakasa naffe tusobola okukakasa nti tubadde tumulabirako ne tufuuka nga bw'abadde. Njagala okubajjukiza nti ekijanjaalo olw'empeke y'akasooli okuvaamu empeke nnyingi emala kugwa mu ttaka n'evunda n'emeruka ate n'evaamu empeke zindala nnyingi. Njagala okubajjukiza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti bye tubadde tuyiga ku Sheikh Muzata bibadde tebituyita ku mutwe. Buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti olugendo Sheikh Muzata lwatambudde terufudde ttogge. Kitukakatako ffenna okumakinga sure nti ebirubibwa bya Sheikh Muzata eby'amazima, eby'obwenkanya, ebyenfuga ennungi, ebyokubanga tetwekkiriranya nga waliwo okunyigiriza bannaffe n'eri mmwe baganda bange bakojjange abasiraamu, kitukakatako ffenna okulwanirira eddembe naddala ery'abasiraamu. Abadde ng'akyogera buli lwafuna omukisa nti abasiraamu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Abasiraamu bangi bayisibwa mu ngeri etali ya bwenkanya okufaanana ne bannayuganda abalala. Tuli mu kampeyini, sijja kudda wano ŋŋambe nti nja kuyimbula buli